Yes mukasi akantuolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekkaanye Banange mwebale Mama Suma tuweerezaayo omutwalo tiimu Ibula Bananga ate tukoze ebirungi ebitagambika olabe nkoko tulidde namba naye tiimu Shifa banange mikwano banange tusaba ku buyambi kasapitinga kakalu bamikwano gye muli mwenna temunkowanze eddigalo wammwe omubwati mulaba mwanjigiriza n'okwogera kati nga nsobola okudda wano nawe leka ze ndi bize kisaawa eno ndi mu kunoonya kasente embaga yange weegenda otuula bambi bamama mutuyambeko bamikwano Pina ne kasooli ntepana tugura ne kasooli. Bayidayo ne kasooli gyali. Kasooli ono yeetaaga okugula tumuli obudde bugenda. Abaana bagenda kwebaka ate agaga kuboledde abadde ayokya. Kati walwawo agaga. Yes. Musaanikire. Bamufumbye essaawa 3 ez'okumakya. Kati bamikwano twetaaga tumugule tumulye kati pule ekyoyoyo sawa 4 tuvaawo kati bamikwano tubaye tusaba ali eyo muziza kisa yenna gamba goleti ntwala 5 kasooli oyo gabira abaana naawe olye n'abasigadde obawe kakati bamikwano ne bambi abatuziniramu mwebale nnyo bamikwano mwebale buteetya edda twalinga tutya naye kati mwebale nnyo mwebale kuleka ebundiza mweri wala nnyo niwe mujja waneeno netubeera ne mugonda ebiwatu mugireka waka mu mayumba gammwe naye tuba tusaba kasente tiimu Shifa muli ludda bamikwano temunkoowa gwe wanika olina seeti leta teekamu tiimu Ibula banange tiimu Shifa mugizeemu amaanyi banange mumpanvu yeeko olwaleero tiimu Ibula muli wa mujje banange nafunyeyo omuntu omulala waneeno naye bannange kyagenda okunkola nvuga mu sipiidi naye eno kasooka otule wali erinze soke ensabe nawe ojja kumala osabe bannange teriyo kapulaani bannange beebase temwebaka bamikwano temwebaka temunkoowa kimanyi munjagala bwe mubeerewo nga mugamba bannange olw'essaani lutuuka lye tulabe ku Eddigalo yenze nzize kati saba ku buyambi obunene nawe omaze n'otuula tiimu Shifa abali wano bamikwano kiki nga mwebase nnyo Maiki. Ndi
bize. Wakiwaluwa. Tajja kugenda. Abayimiriddeyo bamikwano. Kansubire muli bulungi nnyo. Leete ku katamu kaneeno. Kanzijeko enkofiira ndowooza temundaba bulungi. Biringa zikutte bulala. Ani agamba nzize? Ani agamba nti ndo nzizeeko? Zino enviri si za layisi. Bamikwano amma bamaama nzije. Abatiimu Ibra muliwa. Itawali wasi. Amajangu mukwano gwange. Bwengo dduka. Wavago bosoloza sibe kiri. Mubaale ne mutukengera eno. Teri bano baavu tugende naawe. Abatiimu Ibra muliwa. Nengoberera naawe tosigalayo. Menta waggwamu. Omanyi Enoka. Leka tukwate kasooli ono. Kwate nange nkwate eno. Bajja mutugulira. Bannange baketi eno ezitowa. Tusaba buyambi. Etumenya baketi eno. Ono kasooli alinnye w'amagye. Bannange. Anti mwena abaleeyo kasooli wuno. Naffe abali wano bamikono osobola okugamba ntaddeko 5, taddeko 2. Ndese 10. Yes. Tetugoba ssente. Ekikulu sente liko Bank of Uganda. Yes. Leeta buleesi wano. Tujjeeyo Gwenda byayimiridde naye amazeemu amaanyi. Tubawadde amazina tukutuse. Kakati mutuwozeeko ennaku kasooli ono tumulye. Tumweweete yenna ggweewo. Agedde ludiki. Bambi mujje tembula. Tiimu Ibra mujje tuli. Batiimu Ibra mikwano. Tebugwayo. Gw'olinamu omutwalo. Olinamu omutwalo. Abali ku YouTube ku mitimbagano tiimu Ibra bange mujje mutunyonyole tuwangule kirabo kino kiri muttu. Eddie Boy jamu buze ku bantu osanga banatuwa kasente. Kuba wetulaba takati wedde. Oyo tiimu Shifa. Ani Eddie Boy. Bakamuwe munna. Mwakazindalo kali.
Mbona wana na Kona mare kuimba Benji wala tik. Surprise ataka. Tezeta atataka. Oninanze. Yongera okuddamu obbaniriza. Mwebale kujja, mwebale kubeerawo. Abali ku online namwe mwebale kubeerayo ne mubeereeyo ne mutusupportinga. Abatuwa ku ssente bambi namwe mwebale mwenna mwebalire ddala. Era njagala okubeebaza. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannaye mugyebaleko gye mutuusaako engalo.
Ndi wano siri musanyufu nga buli omu ndowooza bw'alaba. Naye nja kuba bulungi. Ebyo bibaawo ne bwe luba lugendo lubaamu akasozi n'akakko. Naye si birungi mu mutima gwange, ate nga omutima gwange gulumwa. Omutima gwange gulumwa nnyo. Oli eyo eri oyo eyansuula mu laavu n'amala nanzirukako bw'atyo, ate nga saamukyawa toba namukyawa. Naye kuba naye ekituufu naye takyogerangako nti yali ankyaye, kuba takyogerangako, wabula nalabiraawo ng'essimu aziggyako, meseji zange tezikyagenda, sikyamuwuliza. Kampitewo nange yange njiyingize mundu atataaka. Naye bamikowoola Sylvia yonna gy'oli, jangu ombuulire ekisembayo nga bwe nnyimiridde wano, nga ne luli bwe nayimirira wano, nga ffenna weetuli, nze ffenna weetuli. Twali wano twali tuwera abantu abawera 5. Kakati novaayo n'ogamba Eddie Boy kwagala wano we nalinze. naye bambi Sylvia njagala kukowoola yonna gy'oli. Nze oyinza okutya okuntuukira oba okukiŋŋamba, njagala okubirema meshifo essimu wakiri omugambe ekituufu oba kajja buntuusaako. Bambi ennaku oba nkuwe na kiseera, kankuwe ekiseera kuwadde ennaku 4, yogera ekisembayo. Bambi Sylvia ononsonyiwa, naye ngamba twali wano mu byaffe, najja n'ogamba oli mulaavu ne Faluuku. Yes, yegwe yayatula n'oleetera n'abantu okumpayiza mu nkola sitanti, nga wano watuddewo abantu nga 50. Sylvia n'ojja ku vidiyo n'ogamba oli mulaavu n'omwami ono yali ayimiridde nga tatudde ate wano wennyini. Yes, tatuzanyirako, tukeera wammwe. Sylvia bambi kwegayiridde. Sylvia bambi nga bwe walayira nonkakasa nti nno onjagala, njagala oveeyo oyogere ekisembayo. Naye bw'onooba obuuze Sylvia kasita ewaka manyeeyo. Sylvia bambi ewaka manyeeyo, g'onombula ewaka nja kunoonyaako munnaaye. Genda kubanja omukazi ewaka. Tujja gendayo mami, ate mami njagala omperekereko. Njagala omperekereko tukimalirize. Sylvia atugambe ensonga waba tavuddeeyo kukigambira ku ssimu oba waneeno, tujja kunona ansa yaffe Sylvia. Ne bambi nkusabye sooka okirowoozeemu, ennaku nkuwadde 4. Omwadde ennaku 4.
Bambi Sylvia kirowoozeemu nkuwadde ennaku nnya Sylvia bwe kinaaba kigaanye tujja kwesitula ne mami Hope tujje Jas ne bannazaala baabano bajja baabano Omwana wange afa ennaku lwaki otulumya bwoti weyogererako ennyini tunulira omukadde oyo lwaki onkabya amazika nze abadde musanya erindi nebajja naye namayumba balabaye waka bane muyomba omwomu omwana namusindika najja n'alabaye kate nga muteesa babiri nagende bagende mbakuba abalabe ate kati omaze otufoolinga kirungi tuwuliragako ne balaba bwe bali abantu be ennaku enna bwe tugwako netugenda kwessa mukubo tujja ne bannazaala lwaki atuswaza waliwo nga bantu yali ne batiisatiisa Bambi Sylvia oba olaba oba kuliko abamanyi Sylvia eyo oba kuliko alaba Sylvia eyo Bambi mutuuseeko obubaka mugambe nti Sylvia bonooba tokikoze kintu ekyo ebyaffe byatandikira mu kamera njagala obimalire mu kamera ojja kulaba nga kamera zijja ewaka Sylvia ate otye ate ffenna tugenda kwesitula tujje yes nga bwe twakusuubiza ku airport Sylvia Bambi nkwegayiridde werowooze mu nnaku nnya jangu oyogere ekituufu kuba nze waliwo ebinnuma bingi gy'oli wali ontegedde nga nange nkutegedde amafumbe mu kadomoleeri kati embeera eyo mwana tegi wakuliyetingawo Bambi eno tegaliiyo teyagatereseereeri gwe Sheri n'omukwano omungi lindako naye kasita twatuuka ewaka tugenda okujja wangi Edigaalo essanyu lye yatulaga ku airport ne aga n'otuwa singa wali totwagadde tewandiwadde aga wandibadde osigalayo eri naye wasoba n'otutwala direct waka tujja ewaka mukwano nze nkulembera nalaba ewaka nga tuli bantu bakatuliki ewaka natunula ewaka nga tuli bantu bakatuliki mu ddiini eyaffe abakatuliki Bambi Sylvia Bambi ekiri wano tulina reaction y'amaanyi twagala oyogere ekisembayo yatula vaayo oyogere mazima nga bwe twali mu kamera ogafunye tukola bino wansi w'obulire teri kadomola kati simanyi na kituufu kyali kigendererwa kimu ekyo genda wansi w'obulire oba ali olowooza simanyi nga oyagala tukutambulizeeko eyo mirimu gyo nga just otumalira budde wandikitugambye wandikiŋŋambiddewo munnaye nandibadde mukwano gwo era nga nkuwa ku mboozi
nandibadde mukwano gwo singa wali oyagala ekyo akutwalirizaako kyeyo nembeera mukwano gwo nenkuwanga ku mboozi abula obutansuula mulaavu. Oyo muwa amazzi. Yes. Naye wayagala oveeyo oyatule n'oyatula kuba Mwala we yabadde ayagala. Nange nga noonyeza. waliwo bambi jangu oveeyo oyogere ekituufu ekigendererwa kiki wali ekyali mu ekyo. Ye anabadde ku tyubu yange. Seve yabambi kale mpulira obulumi ku mutima bungi. Abadde ku tyubu ndaba aginyigaanyiga. Bali bateesa era baateesa. Leka kola bw'otyo mukwano. Oliwe kugera kuyigiza laavu nnyo era jangu. Naye Jangu bambi mukwano. Mwana Silivia weberere oli mukono nalinnya lyange mwana kakati fabe namayi bagwakozesa obusiri amafuta g'ennyonyi gaali gakuyise ku bwongo beeramu ogenda kwekuliramu mulago ffenno boolaba bwe ate tujja awe 13 siya lwansonga bunafu n'ataasoma abumala pozi oyagala tujja tukuyoola ebigere faabeera ojja kujja Tawo Faluku omulese mu mpewo nnyini okusiri walyako mbu era oyina omusajja luli lwaki yali talinaamu gwera tikuyambeko tukupakire ate oyo omusajja munaku wandisigadde ku Faluku kuba ye alinamu amagye kaakati n'olwekyo tuyambe wandibadde ojja wati n'otulabako ne tukulira n'otumalira ebiseera tutudde ku butebe tubukaddiya oli eyo anayi biseera mukira totumalira biseera yadde obudde oba tosobola kujja Faluku tumunoonyeza obulala oba siye mubi ali awo yafunye waliwo yajja ne tumugoba nga tumugamba yafunye. tetulina gwe twagala tugenda kwefumbirwa waffe nga si wa online tetutumalira biseera ekyo ekituteekawo waliwo n'abaaliwo naye tubagoba kale ekisengera ddala okunnuma emira ku magulu gabiri wenna okaaba wonaotula kumala Leero luno. ebyo bintu birangibwa ne muzibe n'omwana omuto tibakukyayi nze mba nnina ofuna ekituufu Bwegamba omenya njagala mbuulira ekituufu waneno oyagala tunyala yali ategesa akayimbo kayimba katulire oli ku bantu abakulu tuzanyira ku bwongo olinga agamba mbu tuzanyira abaana kiki ekyakukkirizisa kyotomaleeko nakyo ninga ndabyeko message oli muntu mukulu katonda ekyamukutwaza ewammwe kiki kyensooka okubuuza kyokola tugenda ffe kulemerako mwana tugenda kulemerako mwalaali kiki ekyakumutwaza ewammwe oyagala kumutta kaali kakontyo ngaoyagala kumweyambululiramu tetugenda kusalako ewamu kasi ekirungi tumanyiire lwaki muno omumenye omutima kati kuno mundi gwakubiri ngaomumenye omutima oyagala afe ojjamu ali mu kkubo eyo oyagala afe ewamwe muzanyike tugambe mbu naye nga nzija tubuulira amazima wama kwatubuulira amazima nga tukuulinga
kasito tubulira amazima ffe nga tukivaamu naye weekukumye ate ntiwuyo simanyi osindika baggayi be bamukubira amasimu bamutiisa nze ekisinga okulina ekyamazima kwekudayira ekisinga ono ewaabwe watudayirikitinga omuntu ewammwe mwali mwagala kumutta omusajja atuuse agenze ewammwe yena ayideyidde niwe yambadde nti yanandibadde njiikayi ayideyidde yenayena omaze omuvuddemu okitegedde ayidde ona ayidde ate gomala obuuka mu gapwe olimba naawe webereremu kyakuwa jangu omukwatemu ono mwana ono atuzanyidde buzanyizi ku bwongo Fena tuli bakazi ebintu ebyo siri byoli mukola amazima geetaagisa si bintu si bya buntu si bya bantu balamu omulenzi bwoba nga wali tomwagala kubanga nze nzijukirako olwo nali ku online nga ndi ku live nga ndi mu kulaba n'ogamba taddamu kunoonya otukwegayirira kubanga ekirayiro mwakirayira mu mitima gyammwe mwezi babiri bwe mwava ku online nga tuli ffenna nga tulaba mwamala ne mudda mu kabokisi kamwe ne mwogerezeganya kati we mwesangira olunaku lwe mwesanga we wamulabira ku airport nga tomusimye mukwano tewandi mututeewa mmwe wandiyogedde bwogezi nti si kyakwagala okitegeera nze nali nkulaba ku live nga nkulaba ku kamera sikwetaaga era nze ng'anyumirwa vaibu yammwe naye kusawa yakakato yonoona erinnya ly'omuntu tokyayonoona erinnya lyono yekka oyonoona bizinesi y'omuntu kubanga buli avaayo ayogera mufere biki anoonya ebintu boogera bingi bambivaayo mukwano kubanga kati obudde buno nze mukama ye nze nja kuteeka mu mikono gya mukama kubanga mazima go geetaagisa ekintu ky'okoze tekiriiyo omuntu nga tomwagala tomutwala n'omutuuse wakke wammwe abantu bannange bazanyira nnyo ku mitima gy'abaana b'abandi ono mwana mulenzi wamusuubiza okumwagala nze nali ku live nga mpulira nali waka ewange nga ndi mulwadde nga mbiwulira byonna era nasanyuka kwolwo ne ŋŋamba Faluka afunye omukyala era nze mbadde nkwesunga okulabako mukwano nze omushanana nagutereka si kyagwambala omushanana gwange nagutereka si kyagwambala nga ŋŋamba ŋŋenda gwambala nga nzijja ewamu naye ate kati ssaawa yakakati amawulire agaliko essimu oziwa abantu abalala be bakuba omusajja oyo lwaki si ye yakunona ku airport n'okkiriza omwana tunajja n'akunona n'omutwala ne mu luggya lw'abazadde wali oyagala ki wali ogenderedde ki lwaki ekyo wakikola amazima geetaagisa ekintu ekyo kyokola si kya buntu jjukira kino kyokola olina bannyoko ate naawe oli mukyala enkyo ojja kuzaala bajja kikola omwana wo ojja kuwulira bwekiruma bajja kikola mu luggya lw'ewamwe ojja kuwulira bwekiruma leero okikoze ono naye enkya kiri ku ggwe kubanga nga bw'odisappointinze ono leero olaba nti onaakomye naye naawe enkya bajja kikukola ate gwe bajja kikukola bubi kubanga ajja kuleka mu kadaali agambe nti olaba waleka oli ayakunona ku airport kitegeeza nange obadde oneeyambisa bweyambisa bambi please tusaba tukwegayiridde vaayo ow'omukazi oyogere ng'omukazi oyimirire makazi ogume osalewo ekisembayo omwana omugye mu kuwankawanka naye neeze ennaku nnya zaakugamba lwakuba laavu naye ze ennaku nyingi kintu kitono nnyo kukuba essimu n'omugamba nti munnange sikyasobola era byagaana nsonyiwa okumalira obudde ekyo kibwezi nekiggwa nali nkukiina naye ate era esigala nsobi tokiddamu mukwano kubanga kino bikolimo by'abantu bano bonna yadde bagamba mbu ebikolimo by'enkoko
tebitakamunye naye lowooza ziri meka mu bbanga enkoko ziri meka ze balya buli lunaku ddala amaziga g'abantu abali wano abakyala abakulu abakadde abazeeyi abaana bato wano tukolera mu teamwork bw'omenya omu omutima ffenna oba otumenya emitima ddala ago maziga osubira ogasimatuka mukwano wano tubadde twetegese okukwata nga malayika obadde ekimuli ku kyalo kino obadde ogenda fuuka simanyi bwe nsobola okugamba omuto omukulu abadde akwesunga obadde queen eri amaaso g'abantu bonna mukwano jangu ewaka kubanga ffe twakusiima ffe tubadde twesunga olunaku lwo okujja ewamwe nga twambadde emishanana watunyooma ki ebintu ebigenda kujja ewamwe byewalaba nga tetugenda bifuna oba ono ogenze kumulanga asinga sebabi ng'ayafuna omukazi amazima geetaagisa kati omwana wattu yamulanga ki ddala sebaba alina omukazi omulungi ayimiridde naye ffe oba yatulanga kubanga tetujja funa ebintu ebimunona naye twandyesonze ne tujja ne tutuukirira bakadde bo bwe baba basabye ente oba 10 oba meka ne tuzinoonya kubanga tukwagala kale wanditugezeserezeza mu bintu ffe ne tweremererwa nga ffe naye gwe n'otasigaza ekikolimo nze byo byebyange omuntu n'azanyira ku mitwe gy'abantu omwana yasanyuka olusanyu Silivia manyi kwoli banaga omuntu abadde yeesunze okwambala tubadde twesunze naye ate kyotukoze mukwano otumenyezza omutima kubanga oyo akutengula oyo akutwala oyo talina kyagenda kukuwa ne wamwe tewagenda tuuka yadde kakiro ka sukaali abula agenda just kuyingiramu amala akukyawe otandika ate wejjuse nti nali ninayo olulenzi lwange olwanjagala nga ate nga luyina bafamire ne wandibadde ng'otuuse mu maka ge wandibaddeko abantu beweebuuzaako ng'oddukira eyo ng'oddukirawo oba oddukira waani wa Uncle God nga weebuuza bwekiti ne bwekiti ensonga ne bazisolovinga ng'omanyi nti olinawo abooluganda bwebali naye bambi mukwano tumenyezza nnyo omutima ate otulabisizza nnyo mikwano gyono gibadde nga giŋŋamba twawulidde gundi yafunye omukazi ne ŋŋamba mazima ddala yafunye bana twesunze okwambala obusuuti ng'olaba oyita mubaka ng'oli agamba twesunze okwambala ku mukolo gwa mukwano gwaffe naye saawa zino we banaakiwulira bambi ogenda kuba omulabisizza nnyo mukwano omulabisizza okitukoze mumuwe mama Enoka kanjogere mumuwe mama Enoka hatuze tanjagala siri mama w'omwana nze siri byakwogera nina kuyomba leero kuyomba watukuba surprise n'otumenyako emitima bame emitima gyagaana kudda naddala ba online family bamu bagamba eyo tesobola kuba surprise yakumenya abantu omutima nze ne ngamba kale akijjeeyo n'akola surprise ne yeetonda mu bantu naye n'okkiriza omuntu enzikiriza n'omulala bwotyo bw'ojjakkiriza yali ayagala atufere asigala agamba faaru nkwagala ng'ayinayo omulala ow'enviiri ow'akagoyi ow'akagatto lwaki nywerera ku muntu omu kale labira kunze kale nange waffe we twagenda ewaffe abatamanyi bwe nafumbirwa bagamba lwaki ofumbirwa omusajja omulema jjukira mami Shifa yali yabise emmotoka nga teri gye balaba nga tebamanyi bye muleese naye bwe mwateeka ebintu mu luggya bonna bakola bwe bati kati mwalekayo erinnya era mami akwagala akutumira wenjogera naye kati gwe siiri olaze n'abantu bayizawo ekifaananyi kibi tokiraze ffeffeka naye naba online kitegeeza ne gy'ogenda tojja kubeera mwesigwa toli mwesigwa obwesigwa tuba tubukugjeemu toli bw'ongamba kwagala at the same time from nowhere n'ongamba sikwagala ab'ekikasi be bakola ki
si be bakusalirawo gosalawo nga muntu nogamba ono ye muntu wange gwe njagala gwe ngenze naye aziro nga azampe emirembe kyewali olina kukola weekube mu mutima okirowoozeeko omwami wakuwaddeyo enaku kirowoozeeko nga wagamba oyo Faru taddamu kunoonya mujje ku mudaala waaliyo n'omulala addako komenti nagamba nange mumumpe nagamba tufunye Silivia tumaze funa n'oddako ku mukutu online singa wali tomwagala online nze kambabuulireyo n'ekyama we twamala message waneno meeting nga ziwedde mami Shifa yamukubira n'amubuuza Siri omwetegereza olabye ekikula kye ati nze mulabye ayina ebbango nga tumukubidde nga tulowooza it was vibe twali tulowooza it was vibe nga tujjeeko kamera ne tugamba mami nagamba kamukubire n'amukubira direct nga basigadde wano nga muvudde wano namugamba Siira omulenzi omwagala ko ye mwagala ko ye omulabye ekikula kye nagamba mulabye ayina ebbango oyo gwe njagala yamulaba aleme kwekwasa mbu teyamulaba yamulaba we twasigala waneno nga meeting n'omusindika ewamwe singa wali tomwagala wandimusigazize n'ebbali n'omusindika n'ewaabwe nagamba bunasoma naye mbu mukwano gwange walimba baaki nga toyagala muntu emufeera tali mwesigwa ate weeyononedde buli wamu gwe kyoba omanya kubanga kyokoze noono kajja kuba kantu ize nga kugwe kantu ize mami n'amubuuza we twavaawo ffeena waneeno mami yalowooza oba yabadde vibe mami n'alowooza kirabika yabadde vibe ya meeting nagamba oba yabadde atuwa vibe naddamu n'agikuba halo omukwano Silivia ate Sweet Mula amanya ayina mangi namugamba naye omulenzi omulabye koye omulabye ekikula kye mami yete yayagala mentioninga kikyali namugamba omulabye ekikula kye koye iye mulabye ayina ebbango nze oyo gwe njagala so Silivia wasalawo kati nga bwe wasalawo kale jangu kitukube otugambe kati si kyamwagala live kiveewo tukimanye bwotyo zembeera zo ne bamugamba ne Silivia wa Eze alijayo ku TikTok nga yalijjayo bwaba yali netumbuza tulina musajja nagamba nti mbadde mu relationship naye yamenya omutima ngoyo obuvubuka obwefuula obulungi kamenya omutima nagamba n'erinnya kaalijeyo ne tumugamba ate oyo Silivia wa Eze natunyonnyola yalijjayo bulungi sukaali wamu mwe mwagala bintu naye temufuddeyo ku mitima gy'abantu ate ebintu si kwekwagala osobola kwagala omuntu nga talina ne ssente naye aziro nga aza kuwa emirembe ofunirawo emirembe naye si ka ssente oli n'akufuula kisiimu nanti nakusasula nanti tolina gy'olaga naye n'emirembe giba gyetaagisa n'emirembe giba gyetaagisa nga twali bana ne mu mmotoka nga tugenda naddamu ne mukubira njulire Silivia ne wagenda ewaabwe nagamba nze yoyo gwe njagala olunaku olwo olujjukira nenziramu ne mukubira ne mugamba Silivia Faruku agenze n'ewammwe tolimu muzannyo nagamba nedda mweyagala ye yamulagirira okakase nti yali amwagala kati ndowooza sitaani nga bwe tugamba ffe sitaani tebula kubo waba sitaani ebigambo ly'abantu ayitira mu bantu naye ayitira mu bantu n'abakozesa kubanga we yayogerera ebyo kiraga yali ayina omukwano kati ebigambo mu matu we byafulootinga nga bingi ndowooza n'ava ku mulamwa kati yeesalirewo abo babiri ng'esatulukuka kiri gwe kiki ky'oyagala
osobola n'okuba nga gye yafumba teri mirembe nga yavaayo. So whereby osobola kujja wa Faalu alisinga omazi abaana be nga Faalu akkiriza abaana ababo bebanga abange bebabo n'abakkiriza abaana kati gye wasooka tewafuna mirembe n'ogamba nze eno gye nja kufunira mirembe muntu wange mwagala kati oba wamukyaye jangu otwatulire mu lwatu naffe tugende nga twegumya emitima naye ng'oba okimanyi otumenye emitima ate omenyewo n'obwesigwa n'abalala oyo aba takyalimu bwesigwa nze mu ndowooza yange basikyamwesiga wasobodde kikolera olujjudde kati gwe woomukwanira ng'oli bwomu gwe kaba kantu ize kugamba nkukudde genda byebyange siiri tugambe byebyange siiri era nze bayimbye nakayimbi yaka Silivio nsobera Silivio ndalula mbadde sikazinye ngambye sigenda kazinye era mutaddemu Silivia bannaye kati mugambeko kuba omuntu agenda n'akuswaza bambi siri musanyufu nze olunaku lwe yagamba oyagala Faalu ffenna twali wano bamaama abakulu abawala abato naffe tulabika bulungi naye bambi ekintu kye wakoze si kirungi Faalu wamumenya omutima yenna ebirowoozo agala kumulwaza puleesha we wamugamba omwagala Faalu si mukwanyi n'agamba owaaye nfunye omukyala ate buli kadde weefuula olinga nawolovu gw'oyagala nnyo anoyo akukyankalanya kyowuliriza ebigambo by'abantu bambi tewandibikoze nsuubira ne keeki twagirya bamu ne bambi byokoze si birungi wabula vaayo omugambe owaaye kiganye okusinga okubeera awo abeere ku WhatsApp ow'omukwano nedda bambi tetubyagala mwatulira omugambe Mukama ajja muwoowuwe okitegedde ffe tuli banyiivu ate tuli bakazi balungi tolowooza tuli bakazi ba kyalo nedda mukwano yinza ate katumugambe ne kino omanyi omuntu agenda n'akola ekintu n'alowooza ayagala ye abantu bonna aboonoona erinnya mukwano toyina g'ogenda kwonoonera linnya byonna wavaayo n'ogambawo omulenzi wange mwagala n'eyali azze musajja wati omutwala n'omulemesa ewammwe eddala n'atuuka n'okugendayo n'ebintu ne mubirya omuntu gwe mutaagala ne mutuula ku mugaati sukaali gwe by'obimanyi shya newembeera nze bambi vaayo weekube mu mutima oba tomwagala yatula ekintu kimu nze sikwagala Faluka engeri gye yakula omulabo obadde omumanyi ate naye teyakyagala ate tebaamuzaala nakyo yakifuna mukulu omuvubuka omulungi nze Faalu mulaba muvubuka mulungi ndudde naye ate wamma Faalu oyo takulumya mutwe aveeyo ayogera amazima bakadde bali wano wabula ali mu kuswazaswaza erinnya lye omwana abadde ku mirimu bambi tuswala mukwano ono Faluku tomuyita muvubuka munaka akola ayina buli kimu ate bambi vaayo omugambe oba tomwagala kimanye olabika wayina mishonize oba ng'oyagala nakutuuka omubbeko ebibye byonna naye bambi tukusaba weekube mu mutima okitege bannaaye Faalu omukazi oyo tomuwa nnaku nnya oyina WhatsApp bisobola otuuka bimesejji okitegedde omwetondera omutya njagala yeekube mutima ayogere ansanga tagenda kwejjusa nti saamanya oyagala ansa gyoyagala okuwulira oba gyotawuliranga
Ansa yonna nga agamba oba yasalawo omusungu baki ayogere ekituufu Gango oyogere mama yogereko ku Faalo ate Faalo olaba n'ekirala oyo muwala mpoye nga siina WhatsApp tolaba bye baavuma Edgalo oyo abadde ajja gamba bambi nasisinkanya abayaga akulumya ati agenza okulaba ng'oli mubi mukwano weebereremu ate weekube mu mutima nga bukyali ogenda funa ebizibu bya bwerere bakka bakugambye bayoola bigere bajja nakuyoola akabina bannaaye abatulaba mwenna mwebale kubeerako naye bambi ennaku etuluma erinnya lyange bampita Mama Ssuubi Munyeenye omu yekka bw'ati naye ekyamazima luli yatugamba ne tulowooza nti alimba naye n'atuyisa bubi nnyo oli mwana muwala nze nkugamba ndi mukyala mukulu sikwenkana ate tolina myaka 18 kuba weesalirawo omuntu bw'aweza emyaka 18 aba yeesalirawo bw'oba oyagala omuntu tebakusiimira oba baamala omulaba ne bakugamba mbu oyo omutwalawa wasalawo nga ggwe n'omutima gwo bw'onaaba ogenze mu bufumbo sisuubira nti ogenda kubeerayo n'omulala salawo nga ggwe omuntu omu ne bwe yandibadde nga tatambula nga wasalawo yoyo g'oyagala nga ggwe ne bwe yandibadde muzeeyi ng'akootakoota gwoyo g'oyagala ne bwe bandikugambye ebigambo ebifaanana bitya wandikozo era bannaayo omuvubuka gwe ayamututte oba oli musajja mukulu nga wamututte weetemedde akayinja ku ngatto weetemye okugulu ne bw'onaafuna obuzibu bwonna tagenda kukubeererawo nkubuuliza amazima nga ntya Katonda tebakutiisatiisa nti eno ebakka baloga kuba abalogo baafa baggwamu abaliwo kati bategeera Katonda naye sisuubira nti buli muntu anaakuuta evviivi n'osigala oli kyekimu ekyamazima ogenda kubonaabona bw'oteekuba mu mutima kuba Katonda asala ensonga bambi tuli bangi buli omu alina omutima gwe twakusanyukira bangi ng'ojja era tunyiize bangi naye tunuulira Faluuku ono si ye mwana omubi nti musajja mubi muvubuka mulungi ndowooza omulaba era wagenda omukkiriza ng'okiraba naye mu butuufu obusungu bunnuma nze kandekera awo naye weetereeze kati nze sitera kwogera naye ebigambo bino naye tebinkutte bulungi naye ng'ate ffe tuli bantu basaala ayinza okulowooza ntumuloga naye ng'ate tugenda kukissa mu ssaala ne waalagawa yakkiriza okujja ebaka alina okola ki ffe tuli basaala talowooza nti ddogo oba ki musajja gy'anaalaga tewali mirembe gijja kola ki alina ofuna emirembe Katonda amwagala bakka waba weewaffe ajja kujja ebaka azanyisa eddogo lyammwe nayitira wano surprise lunaku lumu mwaka mulamba ndi wano ajja kwereeta yekka ajja kulaba alabe gy'atambulira alabe ekinaamubaako emirembe gijja kumubula ne bwe banaamusenza wonna bamusenze luti ne bagagenda paka lwalijja ebaka okwegayirira
Mama Richa agamba ati Mukama yeebazibwe. Wazinze amannya gange nze mukyala Nakateroozi Maama Lecho. Nze omuwala oyo njagala mubuuza kibuuzo kino. Kolole nnyini mutabani wange Faruku lwe yali anoonya omubeezi online yayogera ebigambo bye byonna. Omuwala oyo kennyini Silivia ye kennyini n'asindika message. Kati message ezo ngakkiriza nti waali. Ne bamubuuza ebibuuzo nti talina musajja n'agamba talina. Kati njagala kumubuuza omusajja oyo gwe yayimiridde naye ne baba babiri. Omusajja oyo n'agamba nti Lumba Faruku nti taddamu kweyogereza ku mukazi wange. Ono mukazi wange yennyini nzuuno ndi naye ndaba. Nze mputuufu nange nabalabye nga muyimiridde babiri. Wali lwaki teyatya musajja oyo kukkiriza nti Faruku musiimi atubuulire ensonga eyo. Omusajja oyo yaliridda wa? Nze oyo omuwala ndabanga omufere aveeyo atubuulire ekituufu. Wano we nali ntudde oyo omuwala ng'asindika message nti akkiriza okumufuna. Oyo omusajja yaliridda wa gwe yayimiridde naye. N'atugamba alina abaana babiri omusajja baayawukana. Ate oyo kati eyamwesimbyeko ng'agamba Faruku toddamu kwogera na mukazi wange. Ono mukazi wange nzuuno nyimiridde naye era nabalabye ku ssimu. WhatsApp yange eri muno mu kasawo. Kati oyo yaani amutubuulire lwaki yayogera ng'ate amuyina okutuuka okumenya omwana waffe emmeeme bw'atyo. Bw'abanga ye omuwala oyo Silivia wa mazima aveeyo ayogere. Nze mulabanga omufere kasita tavaayo kwogera oyo mufere. Era ssebo gwe ali n'omuwala oyo tolowoozaayo omukyala gw'otwala wadde anaamufuna. Nze byebigambo byange ku muwala oyo. basooke bajiwa Bw'ataba mufere malaaya anoonya waafunira. ajja tuweka interview at least. Nze bwe ndaba byebigambo byange. Mama tweyanza. Waliwo omulala alina akatale ke ka Vice. Ate oli gwe. Vice yogerako. Vice yangu yogera. Weetereeze ng'oli bw'amaliriza sooka weetereeza mwawo. Bannange nsirise n'empuliriza kuba saaliwo. Naye muwala gwe Silivia lwaki otukaabya amaziga amangi ennyo? Nze bannange Silivia kankubuulire kino. Nze nali nkyali muwala muto. Nibandeetera abasajja abavubuka ne sibasiima. Naye nalonda omusajja yali mukadde. Walonda omukadde mwami Kabaka? Nalonda mukadde nga wa myaka 6. Nga nze nina emyaka 17. Ekikigwe. Ne ngenda n'oyo ne baŋŋamba ogenze n'omusajja mukadde ko nze gwe njagala. Era yankuuma paka Mukama lwe yamutwala. Nga sinobye, nga sikoze eki, nga mufumbiddwa nga mwagala. Naye naawe Faruku wamulaba n'ogamba omusiimye. Ate kati ekyakumenya omutima kiki? Yogera, vaayo oyogere. Totya, tewali ajja kukuba. Ebyo bye byange. Omwana tesawa yonna nga kwesibu. Kana ina comment. Terera tongwira pressures. Bannaye abali ku mukutu gino emiranga giri bakka ebyaddala si lugambo miranga giri bakka. Naye tetwandikaabye kuba omuwala tatwagala, eyo si nsonga. Naye okutulimba
n'atumenyaamenya omutima gwonna n'agufumitamu ebiti ne tusigaza amawoowo n'ebibumba naye ng'omutima gwonna agututte. Kati ku ssaawa eno amaze okutwala omutima gwaffe atulese tuli bisiikirize n'atubuulira ebyokulya okumanya twagenda wa Silivia atubuulira n'ebyokulya byo ne tubeera bamativu nti tujja bifuna tujja kulabirira nga buli n'omu. Shifa n'agamba emmotoka yajjanga givuga buli lunaku ng'ayina okutuuka okumanya omuwogo gulabise ekibumba ky'okuliirako kirabise. Ewulidde kati kiki mukwano gwange mbuuza kiki obuzibu wabusanzeewa? Wabusanze ku airpoti? Wabusanze lwe yagenda ewaka okulaba abaana? Kuba atubuulira emigugu gyo gyonna naffe ne tukubuulira emigugu gyaffe ne tukkiriza okwetikka omugugu gwo naawe n'okkiriza okwetikka omugugu ogwaffe. Koffe kati awo tewali musango. Owulidde naye ogutali musango kiki kyo? Obusungu obujjeewa mukwano. Sijja fukamira kuba nze nkimanyi oli mutukolamu surprise ngeri gye watukolera luli n'ogamba oyagala olabe engeri gye tuva mu mbeera. Naye surprise zo zitiisa. Ulide zifuuse surprise ataaka. Bane tujja kuzirika tuyitireyo nga gwowoza okola surprise. Owulidde naye singa ate ebintu byokola ulidde ebintu byokola mu butuufu bya surprise. Silivia bweba surprise totulinda kuva mu mbeera bambi gifuule surprise nga nyangu ng'otutegulula mangu ne buli lw'otutega n'otulekamu omutego ogwo ojja kutta omuntu surprise eyo ng'ossa omuntu amaziga gajja okukubonyaabonya ge tunaakaaba ng'ossa omuntu. Kati nga nze n'okwogera obwedda boogera naye nze nga n'akazindaalo kaneme luli wali onzise n'ogamba mbw'obivuddemu obitaddeko ffe Mukama Katonda. Kati ate n'otuzza engulu mbw'ebadde surprise ate nakaakati era surprise. Ne bambi tubadde twagala ojjewo erinnya ly'obufere tuleme kuyita mufere. Owulidde mugezezaako ogamba abantu nti bafere n'ate kyewuunyisa nti gwe ogenda okubeera omufere. Okimanyi nti gwe ogenda okufuuka omufere? Weerwaneko. Okyayinawo obudde bakuwadde bwa nnaku nnya. Okyasobola okutereeza ebintu ebyo? Go ge mazima. Kikyasoboka. Kisoboka. Okyasobola okutereeza ebintu ebyo? Ono omwana omulaba gw'omulaba nga Faluuku neffe tumumanyi nga maneja ku kyalo kuno. Osubwa ebitiibwa mukyala chairman omulamba abadde agenda okubeera omu bw'ati atazzibwako mu kaseera kano osubwa erina ebitiibwa by'obadde ogenza okugwamu. Lwakubanza sikyasobola sala myaka nandize nenzira myaka nenetegawo naye sekyasoboka ndi myaka 7 sisobola kwetega mwana gwenzaala naye singa kisoboka tinzira myaka 18 oba kale ne bwe njiwujira ne jiwera 17 ayinza okunnindamu omwaka gumu nempeze 18 ete kyasoboka naye oyina by'osubiddwa abantu bano bonna buli lw'otunula mu meeting kuba nkimanyi obeerako teri meeting gy'otalaba olaba wabirabanga oli bweru kati ate bw'okomyewo mu nju lw'otobiraba maama nga wavudde ebweru n'oyingira mu nju. Ntera okugaba omukisa naye omukisa gwange teguba gwa mirembe. Sijja kwagaliza omukisa olunaku lwa leero weetereeze. Silivia tuli banyiivu
tuli banyiivu n'okusingawo naye ennaku zenkuwadde ezennya wandibadde kali weetereeza n'ensonga lwaki nkuwadde ennaku nnya akyoyita kabejja naye wandibadde oddaawo n'ojjukiramu akaseera kali konna byonna byetubaddemu byonna byetubadde tuyitamu byonna kale embeera gye tubaddemu nga daawo ofuna akaseera ako vaayo ojjo twetondere yes otuddize erinnya lyaffe bambe tuli banyiivu nnyo naye tetulina kyakukola bambe njagala ansa esembayo Silivia olunaku lwakuna nkuwadde weetereeze nze tonkubira ssimu kubira Mami Hope kubira Mami Hope nze oyinza kale nange osobola okunkubira n'oŋŋamba ekituufu naye nze mpulira ennaku ey'amaanyi nnyo okutuzannyisa obuzannyisa notufuula ekitagasa byonna emirimu gye tukoze ku lulwo kale otulabisizza naye manya naawe weerabisizza byebigambo byange kuba ebigambo byange bisinga babimalawo bisinga yabimala bannaye lwakuba nti twajjirwa omanyi abantu bw'otunula oba mu komenti olabira ddala omuntu ng'ali off topic naye for the sake nti alina essimu mu ngalo tetubanenya buli omu alina okwogera it's okay naye bwakya bwe buti tuli byaffe Silivia najja ku kituuti kati mmwe abawoza era baneetemu mukaka era simanya ate mmwe mumweyagalire oli yamulaba n'agamba ye kennyini lwakuba nti abantu abamu si bayaaye kati omuvubuka ono si muyaaye kyova olaba yakola ki yalemerako naye nga tweyanziza mwebale kubaako katubasiibule olunaku olwaleero katuggalewo nga tuggalawo Mama Enoka ne Enoka emitwalo eno okuva Wawero Wisha nga tuggalawo emitwalo 10 eja Ediboy okuva Wawero Wisha nga tuggalawo omutwalo gwani Jasi omwana yazinye Timothy omutwalo okuva Wawero Wisha ne ani omulala emitwalo 10 gyabadde gya tiimu Shifa then Menta ebiri kitundu Menta aliwo ne Millicent meka ne Millicent ebiri kitundu so tweyanziza nnyo. See you next Sunday. Have a good night. We meet again. Tweyanziza nnyo tweyanze. Bye bye. Goodbye. Obadde oli mu kulaba
weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagirikawo mukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.